Olunaku olw'eggulo akakiiko k'abakadde abakulira okulonda mu kibiina ekigatta abasumba b'enzikiriza y'ekirokole ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda katongozza okusunsula abanaavuganya ku bifo eby'enjawulo mu kibiina kino mu kalulu akagenda okukubibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Ebbugumu lyeyongedde mu bavuganya ku bifo eby'enjawulo nga tutuuseeko mu nkambi y'omulabirizi Dr. Joseph Nsubuga mu kkanisa eya Ambassadors of Encouragement Church esangibwa e Komamboga abalabiriza okuva mu regioni ez'enjawulo okuli Teso, Busoga, Bukedi, Nansana wamu n'endala tusanze bakuŋŋaanye okujaguza olw'omuntu waabwe okusobola okusunsulwa. Tulaba nga tulina omulabirizi waffe Bishop Dr. Joseph Nsubuga nga ayise mu mitendera gyonna. Abadde mu mitendera mingi takyukangako. Tutambula n'obutabwe bwentuza mu bulaba manifesto mugiraba ye ennyonnyola Nfbapc yokka. Bano abakulembeddwamu omukwanaganya w'abasumba mu kibiina kino Nfbapc wamu n'eyawangudde ekyobuwanika bw'ekibiina kino awatali kuvuganya Gidudu Janet Olivia nga batubuulidde ekika ky'omuntu gwe beetaaga mu kiseera kino. Okuyimusa buli musumba yenna kyova olaba amaze kati emyaka 5 oba gigenda mu 6 nga yaleeta build university. Ekitongole ekyo kikolagana ne Nfbapc yakijesalingamu ne Nfbapc ng'ekigendererwa ki kwe kola nti buli muntu yenna ayingira mu bukulembeze atrainingibwe abeere omusumba oba omukulembeze ajjudde kolagana wamu okulabanga tunoonya emikutu egisobola okutuyamba okuleeta ssente mu fellowship n'okulabanga structures za fellowship zizimbibwa bulungi. Abalabirizi ab'enjawulo bakozesezza omukisa guno okulabula abalonzi okuba abeegendeza ku bantu be balonda nga babasabye balonda abanaabagatta ate abatajja kwegulumiza nga bamaze okutuuka mu bukulembeze. Okutuukirira abantu okubeera n'abantu awamu kwegamba n'otegeera nti yono omuntu akuteesemu obwesige. Tulaba omuntu alina embala ya bwataata omugumiikiriza awuliriza omukubira essimu ate akuwulira n'akugamba nja kutuuka. Kanisa ya Kristo kyentunuulira mu mulembe guno oguliwo ye enoonya taata. Taata ye muntu oba omuzadde asobola okugatta abantu bonna n'amanya ebifa ku sayidi eri ne ku sayidi eno. Ye Dr. Joseph Nsubuga omu ku bavuganya ku kifo kya Overseer mu Uganda agenze mu maaso n'asuubiza abalonzi nti wakugatta abalokole bonna era nga wakukulemberamu enteekateeka y'okuzimba ekizimbe ekinaavangamu ensimbi. Fellowship House ennyumba ya fellowship mu ttaka lyaffe nga nze ngenda okikulembera nga nze ngenda okuba chief fundraiser. Nja kutegeeza abaana abatwamu mwenna nti National Fellowship ategenda kulinnya ku ddala kwebadde tunatuuka ali kugenda okituusa. Ayongeddeko nti ebbanga lyamaze ery'emyaka 5 nga ye mukwanaganya w'abalokole mu ggwanga ayigiddemu ebintu bingi kw'ossa n'okuzuula ebituli bingi by'agamba nti kyekiseera abizibikire. Ekisooka okunyweza ebyo byetutuuseeko n'okugattako. Ekyokubiri njala kunyweza obumu bw'abasumba nga mbadde mbukola agenda kukyongerako nnyo. Ekifo kino ekya Overseer kivuganyizibwako abantu 5 okuli omulabirizi Michael Chaze, Dr. Joseph Nsubuga wamu n'abalala era nga buli omu yatandise dde okukuyeega abalonzi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.